amanyi engeri gye mbadde mpitamu ne mugamba cats. Am I sick? Nanga my time will tell. It is the final channels and alongside SPV graphics and of course Cloud app jengama ndijiteke ku simu obengo sofuna amawulire gonna nga we galiwo. Olutalo no lwa cats ne mwana muwala Faith twali tumanyi nti luwedde kasi we atisa nti kati abitwala ko mu mateeka arabenga abamateeka babatawulula. Mugambo oyo mukazi yaze ku spaka yaguddewo olutalo luzibu ngena musiba mulo. Spaka mwabadde n'oyo omukazi ne agamba simanya ina video nyingi amanyidde emyaka n'ekamana tayina kyamanyi sina we muyita. Yenda munoonya anvumye ku WhatsApp ngena kula esimu yange lero. Ampereza message ngavuma naye ngenda mukwata musibe kati ebyekikulu. Ho Faith yatabuse n'agamba ate kati agenda kuta n'obutambi obw'enjawulo. Ebyo byagenda nga atiisa nze talina kyasobola kukola. Because apparently nze asobola omusiba kuba nina ensonga lwaki nsobola omusiba. Faith yavuddeyo nannyonnyola lwaki yakwata video eno. Ensonga naye nagibagamba genda olabika video ke nasooka okukola. Ojja kulaba nti final channel ddala enoonyereza ensonga nagibagamba naye Faith kagibaddemu. The reason why that video was taken nali nagwe njagala okakasa nti however much I have known him for that time nabagamba ye Faith oli mulwadde kana kasajja kakulwaza biki kyampisa bubi by the way. Kirabika natandika olunaku lwe yagamba nti alangiridde nti ayina Siriimu. Ekyambisa bubi nnyo cause I did get time to see him. Nempulira nga nature nga nkimanyi mutima gwange I might be what? Sick. Faith agamba yagenda mu ddwaliro okwekebeza emmengo oluvannyuma lwa Cats of Vayo n'agamba nti ze gwolaba wano emyaka 9 mbadde n'ekiwuka nga kikula bwe kikendeera buli eyali ayambuddwamu akawale nga Cats yamwambudde yali mu kutya. Faith agamba yagwako n'eddalu era nga yenna tabitegeera naye raba ebyuma bino ebikebera ekyuma tekivaayo ne kigamba nti Faith oli negative kwe kujaganya era ke katambyako nga mpulira ntidde we had something with him ekyo ngenda kibabulira mukitegeere empulira natuuka nga nekyaye nga nzisagala mmanya kigenda maaso siyinza tuuka nga ebyo byonna nabadde mbikwese. I didn't say nothing about it and this guy comes around and brags and is like mujja mubbala mugugu gwange n'ensuulaawo amanyi engeri gye mbadde mpitamu ne mugamba cats. Am I sick? Nanga my time will tell. Faith avuddeyo n'agamba Cats waba agenda kumuloopa naye agenda muloopa olw'okumuteeka mu bulabo bw'omusiiga obulwadde ng'ate ye akimanyi mulwadde emyaka 9 kyokka ng'ate ye yali muto nga tategeera by'abasajja katamba najja mwambula akawali. I kept on seeing this guy naye nga nze simanyi nga ngamba bamuwayiriza si mulwadde but even right now I'm not sure if I'm okay. It's only when I went to Mengo nina results zange nekwata ezo status nezipostinga ku status yange ya WhatsApp nenga abakwano bange banaye bulijjo mu bakwano bange bali banegoba nako. It's only some boyfriend of mine when agenda naye by force Mengo hospital ngankaba nze wemba njagala osiba kasi nsobola musiba because tayinza kukubanga all that time he was lying to me. Okitegeera Eddie katamba sikutya. Faith agamba oyo katamba kyovola bakyamukuba fiye byamukuba byali bitono nnyo naye Faith agambye oyo katamba simotya oyo mukuba emisana n'ekiro nkuba bukubi bino byagamba munera namutuma okujja sente ye yansaba sente nze nakowa n'okukagulira akasajja ebintu tekalina wadde 10 okitegeera. Faith yannyonnyole. If you want to take these things far, I have evidence. Now when I have things. Nabikusindikidde ku WhatsApp. Nabikusindikidde Eddie. Babikusindikira baneno non-blockinga. Nenkulaga evidence gye wabadde ngamba nkulage. Bibino. These are the things I sent him. It's not a big deal being at his place. Onanoonya buli kaseera nti no mukukime usange wabiki eva bayagala mugulira ekintu sina kye mwagaza tayinza kuvaayo nangamba mbwagenda kunsiba. For what? Cats. Nabadde nkwadde ekitiibwa n'ensirika. Luno olutalo lujja kunyuma katamba sooka oyogereko naawe. Anvumye ku WhatsApp ngenda kula esimu yange lero. Ampereza message ngavuma naye ngenda mukwata musibe kati ebyekikulu. Azanyira ku mulalu tamanyi. Katamba era akyalina byannyonnyola ku byokwasa emmotoka ye. Oyo omwana mumanyidde kumpi emyaka 7. Oyo omwana yakwatako ejjinja naye asi mmotoka yange namba mu bintu byeyo yeekubisa waragi ne mutwala ku Kia Road ne musiba. Kumajanze wennyini nengamba talina wadde ebibiri kamute nenkubira DPC nengamba omukawale mukoleki banaye omulamuzi yeggwa waayo comment section sigigala gwe mulamuzi mbulira ani mutuufu ani mukyamu
nze ndowooza nno lutalo lwa kasepiki. Lutalo lwa kasepiki era bagamba akasepiki olutalo lwa kasepiki luggwa na muliro. Katulinde gye binaggwera. It is the final channel. Zana alongside SPV Graphics. We out.